nga ttiimu y'eggwanga ey'omuzannyo ogw'okubaka eya She Cranes yeetegekera empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup, kampuni y'ennyonyi eya Uganda Airlines egidduukiridde n'ensimbi obukadde 56 okugiyambako okweteekateeka obulungi. Uganda Airlines era ewaddeyo ne tiketi ezigenda okutambuza abazannyi n'abakungu abagenda okugenda e South Africa okuwagira She Cranes. Omukolo guno gubadde Nakirebe mu disitulikiti y'Empigi ku kisaawe She Cranes gyetendekebwa, era akulira Uganda Airlines Jennifer Bamuturaki yawaddeyo ebintu bino eri ekibiina ekya Uganda Netball Federation. Deo Nyanzi, omukungu wa Uganda Airlines, agamba omuzannyo ogw'okubaka gukulaakulanye nnyo wano mu ggwanga nga kibadde kibakakatako okukwasizaako She Cranes okugenda e South Africa okukiikirira Uganda obulungi. Kyokka era tujja kwongeramu n'ak'enjawulo kubanga twagala ttiimu yaffe ekole bulungi ate omuzannyo gwonna gutambula bulungi nga guliko obuwagizi. So tulina n'enteekateeka ey'okuwa special offers eri abawagizi ba netball banaawagira ttiimu yaffe ya She Cranes. Ate Francis Banya, ono nga yakulira emirimu mu kibiina ekya Uganda Netball Federation, yagamba ensimbi zino zijjidde mu kiseera ekituufu kye babadde basinga okuzeetaagiramu. Tiketi zino zijja kutuyamba okufuna abantu be tutwala nga federation okwetaba mizannyo egyo, naye ate era tuwadde ne ssente nga bwe mukimanyi nti ssente zitwekubye empi, ssente ze tulina tezimala, n'olwekyo tuli basanyufu nnyo nti Uganda Airlines etuwadde $56,000. $56,000 zino zijja kutukolera kinene nnyo. Empaka z'ensi yonna eza Netball World Cup zigenda kutegekebwa mu kibuga Cape Town ekya South Africa okuva nga 28 omwezi ogujja okutuuka nga 6 omwezi ogw'omunaana. She Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja dda ne New Zealand, Singapore ne Trinidad and Tobago, era gugenda kubeera mulundi gwakuna nga yeetaba mu mpaka ez'ensi yonna. Batabani ba mitanda batujooza olwaleero ttiimu ya BBS Terefine ebadde ezannyamu omukwano ne